tubadde tukyali mu wiiki eri nga abantu bagamba firumbuye ng'etambula wiiki eyo ng'etambudde ne tugwako ekikangabwa ekya Geno eyafudde General Cage. Awo nno wajjidde emboozi y'omukulu n'omukulu Lwasa. Abantu ne beebuuza ensonga zino zizze zitya, baagala twerabiza nsonga zaffe. Ensonga abantu bonna ne beebuuza ebya Lwasa biri bitya. Nga bomanyi Lwasa alemedde nnyo mu mawulire mu mbeera y'okuba ate nga yeesibye nnyo ku TikTok, Snapchat, Facebook zonna live. Buli kadde abeera ku Facebook. Waba agenda ku mukolo n'ateekayo live n'agamba tugenda ku kimere, ne weewuunya omugagga apositinga buli kadde. Kale ne tubirekera ensi eyo embeera nga bwetambula. Aya basi kati mukulu Lwasa embeera nga esobodde okuba ate ng'etambula byamwononekedde ku Facebook. Wadde bwekaza abajjukira gye buvuddeko mwezi gumu nga kwebiri, omukyala gwe bayita Nabatanzi yali ku kikaliriro ng'agamba nti Lwasa yeye wabula Lwasa abajjukira obulungi bino bigambo byali bya Lwasa mbw abaali babuusabuusa. Kati akadde kano bagamba nti kyoyagaliza muka kitaawo. Aya wulira nabiraba ndi namanya nti ebyo era namanya nti ebyo mujafuna n'ebirala engeri gye nalabaga bamuwasiza oba mbaga oba kwanjula oba kukyala ndowooza oyo bbaawe yamuwasa beerabidde okuggalawo ne babakuba vidiyo nga bali bakola. Aya basi ye omugagga Lwasa gwe bakuba akalulu. Omukulu Lwasa wuno asobodde okuba ate nga awakanyizza byonna, agambye nti Photoshop abatamuwagaliza toggwa bulijjo byoyagala. Bannamawulire b'Amasaka baabawa ebiri oba kati banaagamba batya musi yeye. Leka mbabuulire mu abantu abo bampuliriza era n'amagezi obuvubuka obwo obutalina mirimu bye bukola okuddira abantu ne bubateekako emitwe ne butandika okulaga abantu mujja kusuula abantu eddalu nga mubalaga ate ono Lwasa ono gundi. Nze mbeera mu bwalayisi obw'ekika ekyo akatanda kalinganga akasulamu omupakasi kali akalalambala ne kafa nakulabye nga totemya. Ye mukulu Lwasa nga bw'omanyi buli mugagga abeerako n'abaleebeesi. Kato Lubwama yayingidde kampu y'omukulu Lwasa era Kato Lubwama agamba nti budde bwonna ayagala kuguza Lwasa TV ye gye bayita BTV. Kato Lubwama watuuse na wano n'ekibagatta teweewuunya. Kato Lubwama Rubaga baamukuba akalu baali ba Nuupu, ate ne Masaka baakuba Lwasa akalu Namayanja wa Nuupu, naye obusungu babugatta ne bagamba Kato olira ensonga zino beegasse. Myaka gyegimu twakola tetujja kubikola tetwakola tujja kubikola. Akati nze ndi mukweyagala ngenda wano Lwasa era mugambe taddamu nakwogera nabo kumwogerako simanya biki bakye baagala kwe kufuna erinnya nga balifunira ku muntu akozeewo. Osegedde kati abanaku abaavu abankuseere bebabeera n'obudde obw'okubeera n'ebyo buyitirivu. naye akati omuntu konteyina zo zizze ziba China kati nze bwe nvaano ngenda ku musenyu gwange gw'ensima eyo TV yange njagala gizzaako badde nzize wano ate Lwasa gumusinga nga Lwasa yagula shares mu TV yange senga afuna ngenda okukola kubanga kalo bagati olwayo tufiisiza tutya Lwasa muleete omutwe gwe nebuuziza akasajja akafaanana obubi bwe katyo. Aya basi Kato Lubwama ensi ekyuka akadde kano be boogerera Lwasa era Kato Lubwama wuuna awadde Lwasa amagezi. Kamuleeta akasajja akakuseere bamwe wakisiru tamanyi kola propaganda mukole mujje Kato Lubwama mbabulire bakola propaganda ate tofa atolede noonye omuntu afa loole zange nina duleeva eyayogedde mbu yansaasidde njala manaja amugoberewo era oluvaayo eno ku kyennyanja njagala duleeva emmoroka agiteekewo. Aya basi Lwasa akola live ng'agenda kulya kyennyanja. Kati abakisiibako ennabugabo bukakkata bagambe batya bali ekasensero. Abajjukira obulungi mukulu Lwasa yeesiba ku ddeena Nabatanzi. Akadde kano bimubijjidde naye nanti yayagala obutaala taggwa. Wuno yabyogera ng'agamba nti Nabatanzi yooyo mbwagwa n'ensimbu. Yooyo kati gwomanyaani
yoyo abantu bonna baba balabye nga yeye yoyo kati nze naga nti mulala yoyo kati sitaba nga agwanga ensimbu yoyo agw'ensimbu anti nga acamuse kati byebyo byebyo ayaya abayambi ba mukulu Lwasa Kato Lubwama wuno nga mugamba kati obugundi obuyumba obutanda bwabano nabana abafubi abakatandika obufubi tebasobola kubusuula kubajja okutekako n'emisaala gy'abakozi bange tebasobola kubwebaka efitina Lwasa bambi walamanyire guma kubanga kati gwe ofaana kwa ng'omumerika oyo yalina nyini yaleeta train mu nsi amuyita kanangi yali mumerika be batondawo Amerika babagagga abatondawo Amerika abantu abo batera nnyo okubawala abantu abakola ebyamaanyi kati batera nnyo okubawalana ate katukwekirana nti wayagala ati waffe ati batono nnyo ab'amaanyi batono aya basi Kato Lubwama ng'agumya mukulu Lwasa mu mbeera nga bwe yatambudde era Lwasa wano yeekokodde nnyo bannamasaka mbu tebamwagaliza kwekwasa ate gwoba okola ebiweebuula Masaka bo bakole batya n'otubuulira naddala ekibuga Masaka nkyewuunya ekibuga Masaka nze kyenavaayo nkiyambe kati kankubuuze nze ku bye nnina e Kampala nandibadde nzimbe Masaka nga nzimbayo biki balowooza tulina waakudda basiruusiru tebategeera nsi kijenjagala okugendamu ne sigigendamu babuulire bakusudde mbw akatale aluyagamba bannaaye omusajja ye katisoke nkubuuze bano bannayuganda obatundako balina kaki otunda ofuna kiki ekyo kimmalako plan bwotunda ofune kiki kati obeera ku WhatsApp obeera kuida kweko ofunemu abantu okuwaanawaana nti oluwamaanyi nnyo be bayambi ba mukulu Lwasa wano nno omukulu Lwasa ayogedde ne ku Lumbuye agamba nti Lumbuye yayogera nti ssente za Museveni Lumbuye ku vidiyo zasobola okuba ate nga asembayo okwogera yagamba ebyo byonna Lwasa byalimu zi diversion aya basi omukulu Lwasa wuno alumbye Lumbuye naye Lumbuye tutegeeza mbu ssente zonna eza Lwasa ziva mu gavumenti banje Lumbuye waabwe mwafumula bamanyira kati Lumbuye naye yafumafuma ng'abagagga ng'afuma abagagga walabako Lumbuye gwafuma owa wansi kwali okwo namubasindikira nti wuno owa wansi yafumanga bagagga bokka afune erinnya mbu ssente za gavumenti tewakiraba kirungu mu ssente za gavumenti naye bamuwe Lumbuye anti ssente za gavumenti omusayina bamuwe aya basi Kato Lubwama yasaladde eddiiro abayambi b'omukyala b'omukulu Lwasa ne fulufiga wona avuddeyo n'agamba wagira Lwasa bw'oba osobola okufumitiza ng'obonga obulaba osobola okumanya nti ono si Lwasa naye omusirusiru tojja kukimugaana okirowooza nti oyo Lwasa nagambye Lwasa ali oke ali fine obulamu bwa Lwasa buli fine onayagala lanki tumuveeko Kato Lubwama nabo nga bamaliriza ne mukulu Lwasa mu mbeera eno naati tebaggwa kweteeka mu by'abavubuka kabalabe ennaku mbu leero tokyagenda togenda kuddamu kwogera olwo nesirisiivinga sente simanye ndowooza nesifuna walegedde awo okufuna wazze mu tagisi ovuga zamanze nze Lwasa mwagala nnyo kubanga Lwasa yagaana okufugwa embwa z'abantu abantu balina obulamu bwabwe ne Lwasa naye alina obubwe lwaki abantu baagala ate ye Lwasa alivinge obulamu bw'abantu embwa ezo nze nabakoowa bonna babakuba akalulu teweerabira Kato Lubwama ne mukulu Lwasa eyamukuba erubaga wa Nuupu e Masaka eyakuba Lwasa wa Nuupu obusungu bungi nnyo tofaayo